Bannayuganda mwenna nyongera okubategeeza kino eno nti bannamawulire kanzire munomo yange sibalinaako buzibu naye munnange mukola mulimu gwammwe nange nkola gwani emboozi gye negidde e Bulaaya yabadde emboozi yange ate simbe mwansindikayo passport weziri ne airport weziri ne visa munnange oneddembe okukwata kamera yo nogenda okola research ye Bulaaya dani okunyiigira ate n'ekirala tobanga oli omwana gwe nayimbako omukozi yagamba boosi we munnange batemewo omuti ng'omuti guzuza ozuula ebikoola owamawulire kino kikulekawa olina eddembe ly'okunyiiga nga nkubye nnyo naye mulimu abali okuludda olutegeevu abakimanyi nti nno olumu ife tubeera ne content nti wanajja n'akujjako content onamusa ku YouTube ye ajja kuguza following ye olumu abasasulamu ebali nafuna akasente nga tajja kwetunuzaamu kamera kati ekyo kirekawo wamawulire omubuyabuya munnange nze bwe nali ngenda e Bulaaya naye sigenze kusakira era sagambako nti posting endongo yange oba shobo nga bwegenze naye mwaddira mwane mutematema kiripu ezimwalaba ku live oba TikTok oba Facebook oba ki kubanga omulembe guno gwatotecom ate nemufunamu content kino kikuleka waggwa amawulire omubuyabuya atategeranga banno mwebamu bwe tuba tutandika wano abatukuba ne batusiika era ne mutuwa n'akabanga nti omusajja otumwadde omwezi ontagusukka ate era mwebamu ate nga munonye kontenti omwazi ogwo tugusosse munnaye tuba tubijjukira nasirwakuba nti buli embwe n'aboggola tujja kuva tugikuba ejjinja kati ngenda kutuuka nomwagala ku music industry sawulidde ku music owa Bulaaya kubanga salina budde bumuwulira simumanyi wanaisakinzeeki badde wakuba zange nezababoyi bange tusigenda kyogerako nnyo kuba sina kyenabiwuliddeko Saudi Federation osakiwuliddeko agambye Kwacho Festival yes Kwacho Festival ejeri mumanyeeyo mwenna naye kati ngenda comparinga Uganda government oba kuye Bungereza sente zaabwe nabaddemu nazino ne paundi zabaddenga 1,200 paundi nga 220 nkabira kuba kyali nga paundi nga 10 nisigazaamu paundi zabaddenga 9 ne bampa emitwalo yabadde 3,815 buli paundi emu ne bagibayandiza ku 10,400 kitegeeza nti akapapula akamu ak'5,000 kaba kasobola okuvaamu emitwalo nga 2 bamugumu n'ekitundu embasibaze obi kati nze nga nze yagenze olaba bye batusinga mbireeta embinyumiza eno abatalina budde bubinoonyereza era batukoppeko oba nabo bakola research balabe nti abasajja be batusinga si bingi nnyo okitegeera ngenda kusooka nsabe gavumenti yange eggwanga esooka eyagaliza omuntu wa wansi nabe eyagalize gavumenti kyeki kyeddemu
gavumenti mukitunduliza mukulembeze bagamba teri bukulu butava eri Katonda ate kati kankobewo nnyo wano gamba kubawo nnyo katunywemu kumizaawo eravu abantu ba bulijjo gye tulinawo endala egenda kolaki egenda kujja era twekuuma ennyo nga tuli balamu kubagamba okuwangaala kuno n'obugumiikiriza olumu bwaliisa emmese ate ku ddiba lya kapa ako kabagezi era omwana omutu ali mu kisiibo bamusangayo obudde bwakusiiba ng'ali mu kwera gwe capati gwe n'agamba waayi eddiini eyagala balamu era osobola osanga omuntu omu nga munaddiini ng'asoma nnyo bayibuli najja nagamba teri bukulu butava eri Katonda naterawe muntu yomu najja nagamba ne wana Pulezidenti Museveni aluddeko nnyo namugamba wagambye teri bukulu takolaki butava eri Katonda owe waava najja nagamba wava mu nsiko balugamba Katonda buli omu abeera ogoba ekyo Katonda yali mu nsiko kale ebyo jasi byakusaaga muninga bituufu bagamba kulabyeko oyo mwana gavumenti eno sirina kirungi kyenjifunyeemu wabula obutini bwesobodde okuba nga afunayo ntobye kitegeera era sigenda kugikuwa krediti nti nno ekoze bulungi oba ekoze obi kubanga sigenda gikompeyalinga kirabanga ku ndala okujjako endala bwenaabezze nja kugamba ayi nesinga kweriwa kubanga bakulaga nti abantu balagala nnyo Muteesa ate taliiwo bagamba akale singa mini yabaddewo nami ntakola ki era olabanga abageto abamu n'abantu abamu bagamba nti Kyagulanyi kyekyo kitegeera netanabakola ki tanabakutuulako kitegeeza tumuwumbewumbe nnyo 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 strategy entuufu batya addako bwakola ki bajja direme y'abagezi state of the national address kanywemu